mbategeeza nnyo mu programu yaffe olunaku olwaleero mwenkyaliza mukadde wange Yowasi Kyeyune taata wa Motyo Mubalanguzi. Akati n'ekyenjawulo kye tulina, taata wa Motyo Mubalanguzi ate yadda ku taata wange omugenzi Yovan Byantiiza yamuddako, naye olunaku olwaleero tukyaddeko wano taata okutubuulira ku buvo n'obuddo bwa Motyo Mubalanguzi. Motyo Mubalanguzi awezezza emyaka 25 ng'atandise katemba we, n'atusaba n'aga nti mutuukeeko ne wa taata wange mumubuuze engeri gye natandika mu komedi. Kale no kye kitulese wano okumanya taata engeri Motyo gye wamuleeramu, Motyo yatandika atya komedi, yasomera wa, yali yeeyisa atya ewaka, wamulaba otya ekitone kino, wamuwagira otya okulaba ng'afuna amaanyi. Abazadde abamu abaana bwe bagenda mu bidongo bagamba nti abaana boonoonese, abaana bayaayuse, naye gwe waguma otya omutima noga nti omwana kwakole. Taata puuza kuba tulaba. Balamusizza nnyo abatutunuulira ne mutuwulira. Nze Yowasi Kyeyune omuzira nnyonyi. Motyo mwana wange ddala. Yes. Okuva obuto ng'anyumirwa nnyo ebidongo. Era waliwo walabanga ng'otoddeko oba radio oba kinga kuliko music n'acamuka. Mwana ono baali baaki. Naye engeri gye tubeera mu masomero gano agatalina bintu ng'ebyo nga bwandibisanze e Bulaaya, n'abeera nga tetusobola kumuteeka mu ssomero eririmu ebintu ng'ebyo. Naye bwe yamala bwe yatuuka n'akula, twayagala nnyo akole ebya engineering. Era n'agenda ku koosi n'agikola ki? N'omusindika ekisubi. Ekisubi. Kaakati bw'amala ekisubi n'ampa certificate yange. Gye wamutumayo? Gye namutumayo. Naga nti certificate yo yiyo ngimaze, naye nze njagala kuyimba. Bw'atyo n'atandika ebyokuyimba. Motyo atandikirawo okusoma taata? Yatandikira Mpigi mu Umeya. Era gye yamalira n'agenda mu Egimbi e Masaka. N'asoma senior, wagimala ne tumusindika mu ebyo ebya engineering. Kakati gy'ava n'aga nti taata ngende nange nkola ebinnyumira. Ne tumuta. Esebo. Motyo ono yakula mu mbeera ki nga gwe yakula naye? Kubanga nze waliwo enajjanga ewaka twalinawo kaseti njijjukira yalina myufu mizindaalo 2 nga Motyo yatutuningira awo ebyuma, ffe ne tutunula ne tugamba nti mwana ng'atuninga ebyuma. Ebyamunyumiranga ebyo nga bimucamula olucamula, era nga kwegamba nkiyite spirit. Muli spirit ye ng'olaba nti okuyimba n'ebidongo kitone kye. Motyo biseera ki gwe by'omujjukiramu okuva mu buto bwe? Wajja omuzimba otya? Kasajja nakajjukira kaali katono, kajja katya? Gwe biki by'ojjukira kwa Motyo, omulabi bye yandibadde alaba? Motyo muntu w'abantu, era abantu bonna buli wempita bambuuza Motyo omutuleetera n'abatamumanyi. Nowekanga ojja otuleetere kwa Motyo. Ndowooza ku show gye yakola luli eya Bukedde. Abantu bagijjukira bulungi. Ng'alaga taata we ne maama we. Buli wentuuka otuleetera ddi Motyo. Motyo era yabeeranga wafaani banne. Ye nga kazanyiriza ewaka. Kazanyiriza si waka wokka, ne mu public.
ye ng'abeera kazanyirizi era nga buli omu ayagala okubeera Amooti wakola ki waali ne guno gwaka babeera bambuuza Amooti anajja ddi eno Amooti anajja ddi eno okay kati gwe tolaba nti sente ze ez'okumuweerera zaakusala zaali badde ziisaze singa teyakola byekola ki bye nali njagala akole yes naye ate bw'abanga akola ekintu ekikola ki ekimuwa ssente nga kimweyagaza ate mba nsaliddwa oba tulina kyosaliddwa kugamba naawe owulira nga oli musanyufu ffenna bye twasomera si bye tukola esebo si bye tukola naye ekikulu mwana mulungi ali focused yes era kugamba sigamba nti oba kiki naye ali focused alina aims ze zaakola yes era kino nze ndaba nti kitone kye ekiri munda mu ye owulidde so n'olwekyo nze ndaba nti ekikulu twamukuza ate ne yeebangirawo kyawulira ng'akyagala paka bukadde takyakivuddemu ajja kutambulira awo kusooka tekimuwa bulabe waliwo ebintu ebirala byokola ne bikuleetera obulabe naye Amooti talina bulabe ye kazanyirizi kyekikye owulidde tolimusanga nti oba ali mu mboozi ezo ez'ekisirusiru ezakya ye kazanyirizi n'ensonga ez'obuvunanyizibwa azizanyiramu ayagala okuyiga n'akola ki n'ayiga kale saasalwa tewasalwa Amooti ye bw'abeera ne baganda baabeera atya ate baagala afeewo buli Christmas lwebeerawo wa muzeeyi ajja buli Christmas buli Easter ate nga mwana wanje n'ajja ne ttiimu ze yonna ne bakola endongo awo awaka abantu bonna abayita mu kkubo ne beerabira ne gye bagenda nga bazze kulaba Amooti omubalanguzi kiki ekiri wano abatamumanyi naabwe bababirako nti oyo Amooti azze okusanyusa ku kitaawe bambi naye akola bulungi nnyo bambi okujja tandekerera agenda kuweza emyaka 25 ng'ali mu komedi ono wakazanyirizi era ekivu lwakitegese ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba kuuma show ground e Lugogo abawagizi be bugambo ki buwandi bawadde abaagala Amooti kubanga akwagalira omwana aba akwagala era nze akagambo kembawa bagende balabe show ye era bamuvugirize kijja kumuzzaamu amaanyi ate nabo bayige byakola omanyi Katemba asomesa atera okuyigirizaamu abantu Katemba asomesa kiki kyotalyerabira ku Amooti kye yali akusinza okunyiiza noga nti akaana kano kanyiiziza leero yaŋŋambye nti gwe tewabeerangawo taata teyabeerangawo nasinga kubeeranga nnyo ne maama taata agenda kiro akomawo kiro naye twali ate wiikendi saabangawo naye nga sijjukirayo kintu kyanyiizaamu ate ekyakusanyusa ennyo noga nti akaana kano kansanyusizza kyansanyusa ennyo kiri kagamba kwe kuba nti alina emikwano ekyo kintu kikulu emikwano ne bwe bazanya nabo akapiira okuwa wonna era bajja banoonya ani akyabalina gye bali be bazanya akapiira owulidde bamujjukira kuviira ddala mu P1 Amooti ali atya twabeeranga naye bwetu olaba omuntu
akola ki bambi amanyiddwa banne. okay Kati ekinsanyusaamu nti muntu w'abantu ate ne bw'oba nga ovuddewo omanya nti omwana wange mulese mu bantu abamwagala ate tanneegaana nti siri muzadde we ekyo kyekikulu ekisinga era abadde tugamba nti taata wange nti kwezisala amagezi gonna ogende ewa taata omugambi nti ŋŋenda mu kivulu abeeko kyanjogerako wanedda balinanga abawala egindi emengo abasoma obusawo naye omuwala bw'alengera kitaawe ate n'amuleetedde ssente ng'atuma omuntu akapakasi kewaffe naye kyamooti takirina aga taata wange lwaki yali badde ateeka mu shwembe kituufu nga takwewuliramu mu mutima so mwenyumirizaamu ate ne bwengwa mu kizibu ayanguwa amuti ayanguwa waliwo lwe nalwala ne binsobera kakati nantwala yantwala ntebe yali ayagala kuntwala Mulago nze Mulago eyo batta abantu naawe otyayo ate olaba ne baprofesa abamu bwe twakolanga edda kabaga nti okuntwala eMulago muntwalanga gendibwa ekisubi gendi wali egindi ensambya Mulago muzibu twalina pyesi nga bamutunulira mu mutwe paka lwe yafa nga tebamujjanjabyeko nalina muto wange mwesigo ne bakola ki ne batusaba amazzi gano drip ng'obudde tebuzibye aleeta ssente tujja kugateekako tebamuteekako cupa enkeera engeri gye nali omukulu mu health nakeera mu pharmacy muto wange tebamuwadde mazzi tebakola ki tebamuteekako cupa paka lwefu ng'ate batwalidde bokisi kitegedde naye Mulago eyo okuva dda bwetyo taata emirimu gyo gibadde gitambula gitya kubanga omuntu akulaba taata wa moto mbalanguzi alaba amaka amanene ag'ekitiibwa taata emirimu gyo gibadde mirimu ky'okuva edda nze ngimanyi nga nze ndi mutabani wo ngimanyi naye omulabi yandyagadde okulaba taata wa mooti nasooka nensomesaako kusomesa ne buntamu buno bwaffe obwennoni nasomesa emyaka ng'ebiri nembuvaamu nga buliko makingi olaba omwana gw'osomesezza ekintu ekyandibadde ekikola ki ekyangu takitegeera si lwakubanga simunnyonnyodde naye muwutta kakati waliwo lwe nakola ne katesiti nenteekawo pulezidenti wa Uganda yaani yaliwo mu kiseera nenteekawo Muteesa nenteekawo Bote nenteekawo n'embwa omwana n'alonda mbwa n'alonda mbwa kakati awo obusomesa ne buntama n'ogamba nti bano abaana bensomesa baana kikaaki kakati awe natamirwa n'obusomesa ova mu busomesa nenvaamu neŋŋenda mu minisitule ya health kati minisitule ya health nali ngula amalagala ate nengagaba mu malwaliro okitegedde nga gwogulira gavumenti eddagala ate si health yokka n'abamagye nga nabyo gwobatwala nze mbatwala ne bano ba Protestant Medical Bureau n'ey'abakatoliki byonna nga gwobiwa azembiwa nga wali musajja w'amaanyi ate eddagala lyange liri quality ate nga lya bbeeyi ntono
Yes. Okitegedde? Naye bwetyo bwe nakola paka lwe nawummula. Okay. Ng'okola mu Uganda Medical Stores. Entebbe. Okay. Akati n'owummula. Bwe ne nkola ki? Ne banoonya. Jangu otukiikirire ku bazeeyi otukiikirire mu Mpigi Town Council. Eyo ne ngenda ne mbakiikirira. N'obeera ne basanyuka nnyo. Nga gwe akiikirira abazeeyi. Kaakati mba ndi awo nga public service empa ekifo ky'obwa chairman ku district y'Entebbe. Obwakakiiko akagaba emirimu. Akagaba emirimu. Mpigi district. Ayi emirimu ogikoze. Ate nakolanga Empigi ne bampita ne Wakiso. Ne bampita ne Gindi Butambala. Ne nkola ne Gindi wano ngo agende Masaka. Waliwo district Kalungu. Bonna ne mba noonyeza abakozi. Ekitegeeza wali mulungi nnyo mu kunoonya abakozi. Ate bonna be nayingiza siinamu baakola manyanga. Oli yayingiriranga ku merit. Si lwa Luganda, si mukwano. Tewali ssente, tewali ki. Ng'ebyennaku zino byempulira omukulu nga akola ki. Aga nti mmwe bwe muteddako ffe tebyaliwo mu biseera. Omanyi bwe twali tusoma mu bino ebya medical nga bakugamba nti tokkirizanga kirabo kinene okujjako ekkalaamu n'ekitabo. N'olwekyo eyo spirit nali njirina. Saafunamu mutawaana nti ate ono yampadde ssente ate teyafunye ebyonze wange nga tebiri. Pressure eyo nga togirina. Nga sigirina. Owulidde. Kaakati eyo bwe nvaamu ekyo ne nkaddibira ddala. N'otuula ewaka. Ne ntuula awaka kati ndi chairman w'abakadde mu district ya Mpigi. Era gwe chairman w'abakadde. Akasente watandise okukafuna ak'abakadde emitwalo 2. Ate nze sinnakatuuka. Batandika ku 8 nze sinnagiweza. Ni taata abantu. Kolera bannange. Emyaka 8 ko bayina ogifunira. Balimba abantu baba bakaddiye nnyo. Tubagamba basaleko ogikende. Wakiri gibeere mu myaka 7. 7 wakiri. Okujja kabe Karamoja be bali mu 6. Bo lwaki babateeka ku 6? Nti baavu nnyo. Buki baba ssente mangu ne batamanya nti nammwe muba temunaba kwesobola. Andi bo bwe bayingirira mu system. Nga ssente weziri abazungu bakola ki? Nga baziwaayo. Balonda mu Karamoja nga y'abantu banaku. Yes. Kakati baga nti buli aweze 6 bamuwe ku kasente. Ow'enkaaga abanga ow'ekinaana okusinziira ku bwavu bwe balina. Naye kaakati bwe twagamba nti nga musosola nnyo kati gavumenti nebeera nga ekaluubirirwa okuwa ab'enkaaga baba bangi nnyo abatuuka mu 6. Nega nti kaakati obanga twagala kibune wonna bawaliwo we twatuuka ne twekyawa tugaa nti wakiri oba puroguramu evaawo eveewo. Owulidde neeno mu Buganda tulinayo ki abaavu. Yes. Kakati omukulu n'awuliriza ensonga yaffe naga nti kale mwenna nja kubawa naye kisinza budget bw'eneeba nga esobola okubawa mwenna tujja kubawa. Naye yagenda okutunula mu ggwanika ng'ab'ekinaana be bajja okuyitawo bokka. Naye ab'ekinaana taata bw'otunuulira percentage eri bameka ku population ya Uganda nti abantu abatuuka mu myaka 8 si batono nnyo. Batono lwakuba nti onkuteseetegese naye data mulina. Ab'ekinaana batono. Taata gw'oweza ddi emyaka 8? Wabuzaayo emyaka 2. Okona 8. 7 bannange sente z'obukadde nga teziriika. Oli okuzirya naatekwa kubeera nga mugumu nnyo. Ate naffe abaakolako mu gavumenti
tebatukkiriza zikombako kati gwe togenda zifuna sikolifayinga kati ate gwe olya ziriwa taata gwe olya ziriwa zinakolerera olya pensoni wo zinakolerera gwe olya pensoni zinakolerera mbadde manyi nti nno naawe ezo oziryako tuyamba buyambi kaakati njagala kulabako ne ku maama maama naye atubuulireyo ku mutabani wa Amooti Amooti bannange maama mumuyite ajje mumuleetere akatebe wano maama ayogereko ku mutabani wa Amooti akati nga maama bwajja taata tutunuulidde famire ya mwami Yowasi Kyeyune famire ya mwami Yowasi Kyeyune esibukawa abantu tebagitegeera mwana wa esibuka Kasanda emirembe Kaweesa wewali obutaka bwaffe emirembe Kaweesa bw'otuuka mu kifo ekyo ffe tweddira Nnyonyi akabonero Mpungu tetuli Bannyange naye omutaka Bannyange kijja kitya ate awo ekijjira lugendo luwanvu bandise n'akatabo akakikwatako kwegamba waliwo ab'Ennyange bava mu Nnyonyi Muzinge kati abanyonyi Muzinge basaasaana ekinyonyi kimbagaya lwekyagwa ku nju ya Semakookiro Ssekabaka Semakookiro kakati abantu ne basaakiriza nti abanyonyi Muzinge ti tukola ki bakuloze baagala batwale Obwakabaka kakati abantu ne basaasaana misinde naye nakola ki bwe basaasaana buli omu gye yeekukumanga ng'alonderayo akanyonyi ke mwemuli Ennyange Namuŋŋoona n'ebirala bwe bityo kaakati fe ab'Empungu twalwana nnyo twalwabeera nnyo ku lusege lwa Kabaka nga ffe tulwana entalo kaakati Ssekabaka Kamaanya yasanyuka nnyo naga ati ennyonyi baddewo bakomewo bakole ki bafune akabonero kamu kubanga mulimu abangi akati bwe batuyita enkungula yatuma kojjaawe n'amugamba nti genda obasiŋŋaana bagambe baddewo naye nga tebazzeemu kweddiraani nedda gundi Muzinge kakati buli omu n'ayagala buli kanyonyi ke yali alonze ke kabakaba tugenda okulemwa okulonda ki ennyonyi emu tusoli bwe yagamba nti kale zonna muzeddire naye mubeere wansi wani Wambaziira mu kiseera ekyo Ennyange yali tennabaawo kaakati ffe ne tukola ki ne tubeera nga ffenna buli ow'ennyonyi ali wansi wani Wambaziira kaakati ne kituuka ekiseera Muteesa n'akola ki n'atongozaamu ennyonyi ezimu naye ffe twekunya ne batatutongoza naye katwagala kukirwanirira batutongoza kaakati maama tusanyusa okukulaba weebale kukuuma muzeeyi omukuumi Amooti akutumidde Amooti akwagala nnyo Amooti gyali mulungi nnyo bannange abalabi baffe nyongera okubajjukiza nti nno maama wa Amooti Omubalanguzi y'ono muleese ayogere ku Amooti Amooti yakula atya Amooti yabeera atya ewaka n'ebirala ebiringa ebyo maama buuza ku bantu baffe
abatulaba era abatuwuliriza balamusizza nnyo. Erinnya eryange nze Mumbejja Nansove Florence Kyeive. Kyeive weewange yampangula mu bangi. Nkulaba. Amooti omwogerako kimama? Amooti mwogerako ng'omwana omulungi, omwana omuwulize, kubanga ebiseera ebisinga Amooti yabeeranga mpigi ate nze nga mbeera Ntebe. Naye yajjangayo Entebe ng'ava wali ekisubi we yasomeranga ng'ajja era nga mulaba nti mwana wagonjebwa era yali mwana mulungi. Kaakati nategese ekivulo onoogendayo maama? Nandiyagadde nnyo okubeera mu kivulo ekyo naye olwamuna simanyi oba obulamu bunaatusobozesa okubeerayo mu kivulo naye nandiyagadde nnyo okulabako omwana wange ne kendya kikava. Kituufu koolya otegeere akanoonya atya akafuna atya kubanga ako tatwerabira era ne ku ssaawa eyaleero ezzike lye lisoose mu nnyumba nkaleese akantise nenkaleeta nenkeebaza era neneyanza nnyo. Amiina. Nenyongera omusabira. Bulamu ki gwe bw'otunuulidde Amooti myaka gino 25 komedi biki by'oyinza okumwogerako noga nti omwana ono twamulabirawo mu mbeera eno twakola tutya? Amooti okuva nze we natandikira okumulaba ng'olaba omuvubuka omujagujagu kubanga twagendangako ne Masaka eyo okumulaba ng'asoma avudde Masaka azze ekisubi avudde ekisubi awo atandise okwerandiza ng'omulaba nti omuntu alwana okulaba nti yeeyimirizaawo era tuli basanyufu nnyo okusinziira ku mbeera gy'alimu nti ayiiya n'atakuba misota ku kyalo. Kituufu nnyo. Era ne yeeyimirizaawo atuyimirizaawo famire agiyimirizaawo akulaakulanye era tumwagaliza buwangaazi na buwanguzi. Kaakati nga tusiibula taata bigambo ki by'osembayo okugamba abantu? Njagala kusiiba okubasiibula Amooti bamuwagire kubanga muntu w'abaki w'abantu ate bamulage nti ekitone kyalina kikola ki kikyo kubanga nange yimiridde kwa Amooti ekitone ekyo takiryako yekka. Kale beebaza mwenna abatuwuliriza era basaba mwogere okuwagira ani Amooti nga bwe mubadde munda ng'emabega eyo yonna nti Amooti aluwa ate Amooti antumbudde munna nanditegeerekese siina kyamaanyi kyenkoze mu ggwanga obadde mu ministry ng'abasawo bwe bakutegeera naye kati Amooti akutunda ku mikutu gyonna. Kale maama siibula abatulaba obagamba kagambo ki? Abatulaba era abatuwuliriza mbeebaza ebbanga lye bamaze nga bamuwagira Amooti era tebajjanga okwo bongere okumuwagira ayongere okugaziwa atera okujja Amooti n'ayonka ku mabere butereevu n'akakoko akakoko akange kajja nako mu kaveera wali mpulira kawo ne mmanya nti Amooti aleese akange kaba special era nkaliira ddala bulungi. Era mbasaba era abawagizi be bonna mumuwagire mwana mulungi akoze nnyo naye yeyongere okugaziwa mu maaso eyo. Kale bwe tutyo bwe tutambudde tubadde mu maka ga taata ne maama wa Amooti mu Balanguzi tutambudde bwe tutyo badde Kwezi Robinsoni nze ono maama wange ate ono taata wange ono taata yadda ku taata owange ow'omuntumbwe ndowooza bwe kibeera taata omwana gobeera omwana nze mbeera omuntumbwe ezooli ono taata yadda ku taata wange ono maama yatulera kubanga nze bwe nzija wano ebintu mbirya mu bungi tulina kyewali ondesezza kantu ate tukwebaza olw'okujjanjaba taata ekyo nno kikulu era Amooti ngenda kumugamba ayongeremu ku byaleeta. Kale bwe tutyo bwe tutambudde bagaliza ekiseera ekirungi
tubaagala mwenna mubeereyo mu kuwagira Amooti ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba wali kuuma showground e Lugogo. Tumuwagire bambi Amooti alabirire bakadde be nga bwe mubalaba. Bakadde be nabo bakola ekisoboka, baamuweerera, baamubeezaawo. Bubeere bulungi, mweraba.